kale tunabyogera nga atuuse wano awamu nange twaniriza omukyala Nakayiza Angela Kakande. Abooluganda banjulira Angela Nakayiza Kakande. Nakayiza mwana mu nnyumba eno from day one. Ate mukwano gwange. Muwala wange ate mukwano gwange. Essanyu limpiseemu n'enjooka ab'amaziga. Angela, wagala nnyo. Mwana muwulize wa mpisa ate mukozi. Dino kula kuba sitaani yamuziyiza nnyo naye ne tugamba tuyitawo. Olwaleero ndi wano bakakasa nti tukola ki? Inamusensha mbanjulira mukoddomi wange era mutabani wange Luyombya Joseph ataliiwo ali Uganda. Yawagula mumala wange. Nyabo. Ono twamuyinako ku life experience n'atunyumizaamu olugero lwe tajja dutuddiramu naye kamukirize ayogereko gye muli ababuulire yaani n'oyo
agenda omukuba embaga ebyenda bimwetokote yali kale nyamutubuulire. Abooluganda Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amanya gange nze Nakayiza Angela n'eryakapande kweri lya taata wange family name. Omwami wange agenda okunkuba embaga ye Luyombya Joseph. Tulwadde bafumbo tulina abaana basatu ababbi ba 6 ngo bimazeyo kale kulika abooluganda. Angela Nakayiza agenda kugattibwa ne Luyombya Joseph. Tubuulireko embaga yaddi egenda kubeerawa. Embaga okwanjula kugenda kubeerayo 3rd August. Then embaga egenda kubeerayo 4th August era nga tugenda gattibwa Mutondo Christian Fellowship. Uganda bwalina ensonga yonna eri ababiri bano bwamanyi Luyombya Joseph eyo ng'ogamba Luyombya Joseph yawasa dda ng'ono ali ku kyeyo jangu oleeta ensonga yo. Naawe amanyi nti oba Angela ayinza okuba we yajja ku kyeyo nga yafumbirwa dda baabagatta eyo gye tutaategeera. Naawe leeta ensonga yo. Singa olema ozireetanga August tennatuuka nga 3 osirikiranga ddala n'ogenda n'ebiboozi byo. Bano bagenda kufumbirwa mu bufumbo butukuvu. Tubaagaliza buwanguzi n'obwemirika. Abooluganda, Angela ye treasurer w'obuweereza bwa UAE Christian Fellowship. Ye treasurer w'ekkanisa eno. Olwo gwe mwesigisa ssente zammwe. Kati ne kaakati mumwesigisa ez'embaga ye. Soke tukuweemu liivu togatta ez'embaga ku z'obuweereza. Kale tumusabire agende mu bufumbo obutukuvu. Katonda ow'ekisa tukugulumiza, tukusinza, tukuddiza entendo n'ekitiibwa. Tuleeta obuweereza olwo mu maaso go olwaleero. Tujaguza nga tuyimba oluyimba olw'okwebaza olw'obuwanguzi eri Namulondo yo Taata Katonda omulamu. Kubanga oggyewo ekiswalo Mukama, kubanga oggyewo ensonyi Katonda wange. Weebale Mukama kubanga wayogera, era Mukama kyewayogera kigenda kutuukirira, kubanga tewali kyoyogera ekitatuukirira Mukama. Weebale Mukama omulabe gw'ojje mu maaso g'abantu bano ababiri. Weebale Taata Yesu emyoyo gy'owangudde gibadde gyabaziiza. Weebale Mukama sitaani gw'ojjewo abadde yabakwata. Tukwebaza Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ne kaakano Taata okuva leero mpaka ku lunaku olw'embaga yaabwe Mukama, okuyita omwoyo wa Mukama Taata bateekeko bbugwe, bakweke buziba Mukama eri emyoyo gyonna Mukama Kitange Taata egibadde giyinza okuyingira mu lugendo lwabwe luno olw'okufuna obufumbo obutukuvu. Ngana buli mizimu na buli misamba emyoyo egiva amagombe, nsazaamu buli ndagaano yakufa yonna ku babiri bano abagenda okufumbiriganwa. Nsazaamu endagaano y'okufa ku bulamu bwa Angela mu linnya lya Kristo Yesu. Nsazaamu endagaano y'okufa n'amagombe ku bulamu bwa Luyombya Joseph mu linnya erisinga amanya gonna Kristo Yesu. Na buli myoyo gyonna egiremesa njirumba mu linnya lya Kristo Yesu omwana wa Katonda obulamu. Njizikiriza n'omuliro n'omusaayi gwa Yesu. Buli myoyo gyonna egibadde gyayimirira mu lugendo lwabwe leero ngisimbuliza n'omusaayi gwa Yesu. Ngisiguukula mu maanyi ag'omwoyo wa Katonda. Nangirira embaga ey'ekitiibwa eri ababiri bano. Nangirira emikono egy'ekitiibwa eri ababiri bano. Nangirira ekitiibwa kya Katonda okwolesebwa ku mikolo gyabwe. Nangirira obuyinza bwa Mukama okukka ku nnaku ezo ze bagenda okufumbiriganwako. Leka ekitiibwa ky'Omukama kyolesebwe gye bava. Ne
leka obuyinza bo n'amaanyi g'omukama byolesebwe eri abaloga abaali babaloga mukama, eri emizimu egyali gyabakwata ku mulundi guno gwokka Katonda w'eggulu n'ensi. Vaayo weerage nga Katonda w'obuyinza, kubanga okikoze mukama, kubanga okikoze Katonda wange mukama. Jangu obagabirire mukama kitange taata, bagatteko abantu bangi nnyo mukama bagenda okutambula nabo mu lugendo luno mukama. Tubakweka mu ndagaano y'omusaayi gwo, kitiibwa ky'erinnya kirabisibwe mu linnya erya Kristo Yesu. Amen. Kale muwagire omuweereza wa mukama, naawe mukama anaakubeerera omukisa. Oba kuyita mu WhatsApp group yaabwe bambi gendayo obawagire. Kale tweyanziza mubawa